بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، baganda bange banyinaze mwenna nate assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukyagenda mu maaso ku hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gye tugamba nti kozesa ebiyungo bitaano ng'okyabirina oba kozesa ebyengera bitaano ng'okyabirina nga tebirina kuvwako. Twayogera ku buvubuka era olwali tugenda kwongerako okwogera ku kigambo obuvubuka. Obuvubuka hadithi eva ku Abdallah mutabanyi wa Mas'udi, okusiima kwa Allah kubeere ku bantu abo, yagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuga nti ya mashara shabab man istata'a minkum albaa'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Muttafaqun alayhi. Abdallah mutabanyi wa Mas'udi yatugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yabayita n'abaga nti abange mmwe abavubuka, omuntu yenna aba alina obusobozi obuwasa abeere nga awasa. Obusobozi wano yali ategeeza obusobozi bwe tuyinza okwogera obw'emirundi esatu. Bw'oba olina obusobozi obugenda ebukoddomi n'oyogereza omuwala ne bamukuwa ng'obusobozi obwo obulina obwo obusobozi. Bw'oba olina obusobozi namba 2 woonaasuza omukyalo oyo, olina woonaamusuza, olina obusobozi obunaamuliisa, olina obusobozi obunaamulabirira, obwo nabwo obusobozi namba 2. Waliwo obusobozi obw'amaka, obukuuma amaka, obunyweza amaka. Bw'obanga nabwo obulina, Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyali agamba nti man istata'a minkum albaa'a, omuntu alina obusobozi obw'emirundi egyo gyonna, falyatazawwaj, abeere nga awasa. Akubiriza bavubuka. Yawa ensonga n'aga nti fa innahu aghaddu lilbasar, kubanga okuwasa oba okufumbirwa omuwala, okufumbirwa kyekikakkanya amaaso g'omuntu, n'osobola okukola ibaada yo obulungi ng'oli mukakkamu, amaaso makakkamu. Omukyala amaaso makakkamu kubanga olina akubeezaawo, wafumbirwa. Naawe omusajja oli mukakkamu kubanga olina akubeezaawo, ye mukyalawo. Wa ahsanu lilfarj, ate buli kintu kyonna Allah kyateeka ku muntu kina ekyetaago. Eriiso lirina omugaso, emikono girina omugaso, n'obwereere bwo nabwo bulina omugaso. Kati okubeera nga butebenkevu, okubeera nga oli mulamu bulungi, kikwetaagisa okubeera nga ofumbiddwa, kikwetaagisa okubeera nga owasizza. N'agamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu aba tasobodde nga talina busobozi okukkakkanya amaaso gano, talina busobozi buwasa, abeere nga asiiba. Olw'okuba nti omuvubuka aba n'amaanyi mangi, aba asobola okuzza emisango n'okugwa mu nsobi. So okukkakkanako beera nga osiibye. Bwe tugenda mu surati Mu'minun aya eya 3, surati Nur aya eya 3, Allah yagamba qul lilmu'minin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغانتي gamba abakkiriza abasajja babeere nga bakkakkanya amaaso gaabwe era beekuuma obwereere bwabwe baleme kukola nsobi ya bwenzi. N'atuuka ne ku bakyala n'agamba nti qul lilmu'minaati, gamba ate abakkiriza abakyala yaghdudna min absarihinna, babe nga nabo bakkakkanya amaaso gaabwe, wayahfadhna furujahunna, era nabo babeere nga beekuuma obwereere baleme kwenda. Kyategeeza wano kyeki nti bwe tuba nti tuwasizza oba olina kyokoze ekyamaanyi ekinaakusobozesa okukkakkanya amaaso, n'obeera nga tojja kubanga omagamaga n'ono otunula n'ono obuuka n'oli, wabula beera nga owasizza, obeere nga okkakkanyiza amaaso. Ali ku bavubuka bannyonnyola. Tujja kusembyayo ekyafaayo ky'omuvubuka omu eyali ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, eyajja mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti owange omubaka wa Katonda, amateeka gonna njagassa mu nkola,
okusiiba nja kusiiba, okusaala nja kusiiba, okusaala nja kusaala, hijja nsizirinako buzibu, omwenge nja guleka, naye nzikirizaayo kimu, ondekere olukusa mbeere nga nyenda, kubanga nze obwenzi bunnyumira nnyo. Omusajja ono bwe yayogera ekigambo kino yali muvubuka ng'ayogeza ekivubuka, nga bw'omanyi abavubuka bwe babaawo n'ebigambo bye baba basobola okumeggula n'akiteekaawo. Basahaba no baali bamukwata ebitogi. Oyagala kuyisa mu nabbi maaso, oyinza oti musaba obwenzi obuli haraamu, baali bamukwata ebitogi. Mufuna nabbi n'amugaa nti mumuleke wamma sembera wano. Omuvubuka n'asembera mu maaso ga nabbi sallallahu n'amugaa nti wategedde olina maama wo? N'agaa nti maama mulina. N'amugamba olaba otya singa ensi yonna eggwera ku maama wo nga gweyendako osanyuka? N'agaa nti sikyagalira ddala. N'amugaa nti nno n'abalala b'oyagala oyendeko nabo balina maama waabwe, baba tebakyagala. N'amubuuza nti okiraba otya singa kiba ku muwala wo, nga muwala wo yafuuse kasasiro, buli ajja muwala wo okiraba otya? N'agaa ku muwala wange sikyagala, saagalira ddala. N'amugaa nti naawe nno b'oyagala okwendako nabo balina ababazaala, nga bw'otakyagala ku muwala wo nabali tebaagala ku muwala waabwe. Oyina mwannyoko nti nina, olaba otya nga mwannyoko yafuuse kasasiro, ate ne mwannyinaze saagala, sengaawo ate ne ku senga saagala, maama wo muto ate ne ku maama wange omuto. Kyava amugaa nti nga bw'otabyagala ku bantu bo, naawe bw'oyagala obeere ng'oyendako, nabo balina ababazaala, balina bannyinaabwe, balina basenga baabwe, balina bawala baabwe, balina bataata baabwe. So n'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki Allah yagaana obwenzi, olw'okuba nti nga gwe bw'otakyagala ku babo, nabali b'oyagala okwendako balina abaabwe tebakibaagalako. Kyava amukwatako n'agaa nti Allahumma ghfir dhanbahu, ayi Allah omuvubuka ono nkusaba omusaasira ebyonoono bye, era omukakkanye n'omutima gwe, era obeere nga omukuuma n'obwereere bwe, abeere nga tayenda. Kyetwagaddemu kyeki nabbi otukubiriza wano nti abange mmwe abavubuka, yakubiriza abavubuka abakyayina embavu, abakyayina amaanyi, n'abaga nti man istataa minkumul baa, alina obusobozi abeere nga awasa, mubeere nga musobola okukkakkana. Kyavunaanyizibwa nnyo okweresa obwenji ng'okyalina amaanyi, okyali muvubuka. Olime kugaa nti nze nayenda dda, otuuse emyaka 87 ogaa nti ndese obwenzi. Ibaada eno ey'okweresa obwenzi gikole ng'okyali muvubuka, weerese obwenzi ng'okyalina amaanyi agasobola okwenda, weerese obe ng'okoze omulimu lillahi subhanahu wa ta'ala. Nabbi kyatugamba nti shababuka qabla haramika, kozesa obuvubuka buno okole ibaada mu buvubuka nga tonnakaddiwa. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.